Kakati akatambiko olabako oyo omuvubuka gw'olaba agaziwa yasoose okugula emmotoka mu kika kyabwe. Mu famire yonna ekika kyonna ye yekka asoose okugula emmotoka ate era yagirina. Ndowooza era omulaba engeri gy'atambula. Atambula ati. Okitegeera? Abadde eno Kampala ng'akola ayiriba nga bw'obimanyi abavubuka. Mukama laba wajja waamuwa akasente ne yeeyiwamu akagaali ne yeeyiwamu akamotoka. Kati olwafunye akamotoka papa kyasoose okulowoozaako ye nnyina. Era n'akwata emmotoka ye n'agivuga bulambalamba buterevu mpaka wa maama we. N'atuuka mu kyalo babeera Busoga. Era emmotoka yagitaddeko ebigambo by'e Busoga. Nze ndi mwana Busoga, aye nva Busoga. Era emmotoka eno agituusizze waka. Maama n'amukubako n'amugamba wangi mwana wange. N'amugamba maama nguze emmotoka. Maama n'amugamba aye Katonda yeebale kukugemulira. Katonda yeebale kukugemulirako ekintu kino aye ekintu nga kinene. Aye Mukama ono. Maama n'awulira essanyu. Kati nga omanyi abazadde ebiseera ebisinga abaana baabwe bwe baba batuuse kukula nga lino ng'omuntu oguze emmotoka omulundi ogusooka, abazadde babeera basanyufu era bakola ebintu bingi. Kati ono kyasoose okukola, asoose n'atuuza mu maama we mu motoka, n'atuuzamu baganda baabe waka, n'atuuzaamu abafamire nga bo bamanyi obwana bwonna buganda bwe. N'asooka abavugamu awo, n'abawamu awo kalifuti, n'abavuga. Bw'amaliriza ne bapaakinga ewaka. Kati nga bw'omanyi omuzadde kano tayinza butakakola. Maama agambe mutabani we jangu nkusabire n'emmotoka eno ngisabire njiwe omukisa. Era maama n'atandika okusabira emmotoka ya mutabani we, ababbi baleme kugibba, ab'emitima emibi baleme kugiroga, baleme gibbako mataala, baleme gibbako side mirror. Byonna n'agisabira agiwonzeeyo ewa Katonda. Ereme na kufuna accident. Kubanga abataagaliza bangi ogula akamotoka omulundi ogusooka ne kakwettira mwana ne kagwa ku accident n'otomera. Kati bena nga maama asabidde emmotoka ya mutabani we esoose ebeere ya mukisa. Era n'asabira ne mutabani we n'amugamba aye mwana wange nkugemulirako omukisa guno, aye ofunenga by'okwatako, aye tebikalira. N'amusabira bulungi ne bannange kendiyiga olusoga. Kendiyiga olusoga nditandika baweereza mu lusoga. Aye kemba nga nsobola okuba nti olusoga nga ndwogeramu eno. Aye buli gulire nja kuba ndiweereza mu lusoga nze. Mbakuba ku nze kale kamba tusaka katambi kano okerabireko video gimpereka like video hii. Mwe babanda beyo nga mwebuuza nakikola ntya okutuuka wano. Leka mbabuuse zaali saala za maama ne taata wange be baafukamira ku musaalo ne basaba Katonda nveemu omuntu gwe mulaba kati yanyirira nga ntiba akasente kano nange bwe nakafuna nessaamu ku kashi. Okuyikiriza musaala de nasabanga maama wasooka nakagaali ka mikede ebiri waira ku kapikipiki ka Doloma akatini nasabanga nakoba nti agavuire obuntu buno wairega emmotoka emmotoka ya kabyeni era ndigibona bwetuuse mu maiso gange agajovu eyo emmotoka edisigaitidi bebadeeta nze ndiwe kigambo motoka era eno mpera ano ninseko d'abalamu nojeta nseko d'abalamu mukusooka ninseko d'abalamu mpera anooni eririva mu nseko d'abalamu ojafuna eryakabi. Amina sala da mama bweza mani naze nkwende ino obulamu bwange bwona ninze omuwala omukulu munda ya mama waife
aye nkwendeze emikisa emyerere kankobe munda ya mama niwo ososo ogula emotoka era nsaba Katonda eire mwakuwe sente wotweire eno Katonda akuwe emotoka oba V8 nediribawo oba hali ya kawundo de nkwendeza mwanyinaze zenekiza nkuwa omukisa Bamadi bakola bafuwa nze tijja kwerabira bweza bwa mukasa badada bakuteremu obweza otambulenga mama jesatya nseko dabalamu nonseko dabalamu eri kwira kweja bali ya kawundo ensada yene yawo bikwawo tofunire ekinduka mama edotyame nseko dabalamu amina. Kakati eyo lye bayita essanyu ly'omuzadde. Buli muzadde yenna ekintu ekisinga omumusanyusa kwe kulaba nti omwana we alina ekkula lyatuuseeko. Ate bannange kakutaane ng'ekkula ly'otuuseeko gw'osoose okulituukako mu famire gwe oba ogenda kufa birabo. Gwe oba ogenda kufa birabo. Era maama aba agenda kukusabira buli kimu kyonna okitegeera. Kakati ono omwana nga bw'ali naye nga sinnabakuba nti ate mbongerayo njagala okusooka okubajjokeza nti si Michael Airport Pickup banaye tukola era nga weetuli okuba nti ate tubatambuza gwe wenna atambula olina omukolo olina gy'oyagala okugenda ng'olina gy'otambula okomawo kuva bweru ogenda ku mbaga okitegeera tolina ntambula naye nga wandiyagadde entambula eyiyo nga ggwe omuntu okutambula ng'omukungu osobola okuba nti ate onkoonako ne tusobola okuba nti ate tukwatagana ne tusobola okuba nti ate tukuwa kasa ekintu kiba nga kya transport wendi nkoonaako tube nga ate tukwatagana. Senamba yange yeeyo olaba ku screen yo gikooneko ate ne ku WhatsApp kweri tusobola okuba nti ate tukola. Kakati ebiseera ebisinga neegendereza nnyo abazadde kati ze kambabuulire mu kika ky'abakojja bange mu kika ky'abamaama bange nze gye bazaala maama owange waliwo kojja wange yagula emmotoka kati si yali asoose si yali asoose naye ku myaka gye yagula akamotoka n'akatwala mu kyalo naye yavugamu mu maama we gwe twandiyise jjajja wange yamuvuga ekyalo kyonna n'amwetoloza nga jjajja essanyu lyawulira nze saaliyo naye bannyumiza bangamba nti kojja gundi yaguze emmotoka naye bannange maama we kye yamukoze yamusabidde bannange abazadde nga bayirawo omubiri abaana baabwe nga baguze ate naddala ng'oguze emmotoka omukimanyi nti osobola okugula emmotoka n'ogitwala ewaka maama wo n'agimansira eddagala balebe kugibba asobola ogimansira amaziga alukuya ate kati olaba abazadde bano abasinga obungi ababeera eyo mu byalo bantu nnyo ba ddiini kati aba n'amaziga ag'omukisa n'agimansira kati ate mulimu bano abazadde abalala abatali nnyo ba madiini nga ye wa kinnansi n'ayengayengaawo biki n'ayengayenga n'agimansi emmotoka ya mutabani wange naye ngaeyo nayo liba ssanyu omuzadde yenna aba musanyufu ng'omwana we ng'alina kyatuuseeko ekirungi mu bulamu. Teri muzadde atayinza kusanyuka ng'omwana we alina kyatuuseeko. Buli muzadde aba musanyufu ng'omwana we alina level kw'asuumuuse. Kati ono omulenzi ye mu kika kyabwe yasoose okugula emmotoka. Mu famire yonna mu kika kyonna yasoose okugula emmotoka. Era olwaguza akamotoka ke kye yasoose okulowoozaako kwe kugitwalira ewa maama we agisabire agiwe omukisa. Mmotoka ya kivubuka esa omutuusa yonna gy'ayagala. Era bwe yakaguze maama yamuvuzeemu. Era oteeka oba olina osooka okubavugamu naawe. Oba olina osooka n'obawamu kalifuti. Era bwe yamaliriza okumuvugamu maama n'alyoka amusabira. Naye omuyaya avimba ku kyalo agaziwa alina engeri gy'atambulamu kati alinga roboti. Bannange eddala baaba kati liri mu 9 alina eddala yenna atambula ati si ye musoga
ati kati agira ati naye Kabulaza webale kutoka kukula webale kutoka kukula emmotoka nze bwe nagula eyange oba nakola ki anyway byange tebirina nnyo makulu kasamweri mukimanyi weeri so tebirina nnyo makulu okitegeera naye nga nange nagitwala ewa mukadde ne mugamba mama nagireese yiiyo oh my goodness kale si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugole labe 10 ku mukutu subscribe nga tena bakuba nti ate otegatako tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu tusobola okuba nga tetukwatagana ya subscribing eddayo banyo balire ddala akyokola kyamannyo nnyini ddala mbaagala nnyo mwena abe 10 ku mukutu omukama Katonda abankumire abankolera obulungi obutagambika mubeere bulungi mweraba peace and love.